Mugamba mti abagala abalungi abeekumira kusenga face to face simbaniriza tinatse olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero tugenda kulaba engeri okwemazisa gye kusobola okukosaamu omusajja mu nsonga z'ekisenge. Okwemazisa kusobola okukosa mu ngeri nnyingi nnyo naye waliwo kye njagala okutereezaamu ekitambula oba ekisumbuwa abasajja nti okwemazisa kusobola okwaffectinga omusajja okubeera nga bw'agenda okuzina emma n'alwawo. Bino by'omuzina ng'ozina nga tomala n'otuuka okwagala okumala nga tomala. Ng'oluusi ekizibu ekyo kiva ku kwemazisa oba kiva kuba nti wali weemanyiza okwemazisa. Then ate era okwemazisa kusobola okwaffectinga mu ngeri endala nti osobola okuba nga omala mangu. So kiri tuwe under normal circumstance oba mu normal circumstance oba ku musajja nga teyeemazisangako ng'ali nnomo bulungi, akasolo ko kali designed okuba nga buli oba kastimulate nga kabeera so sensitive nti osobola okumala under some given time katugambe dakika nga 5-6 below that obeera musajja amala amangu. But angambye njogera ku muntu ali nnomo dakika 5 kudda waggulu ate atosobola kusukka ssaawa namba nga tonnagwa eyeba nampanvu dakika 3-4 omuntu aba agudde. But oba osobola okuzina emmane essaawa 2 nga togwa nga ne bw'oba owulira oyagala kugwa nga togwa. Sometimes it's not into inamu blockages omusayi tegutambula bulungi kugenda ku wegwina kugenda oba kutabaala mu kirago gwonna. Oluusi ekintu ekyo kiyinza okuleetebwa embeera y'okuba nti wali weemazisizaako oba weemazisaako. Kanti kunnyonnyola ogezeeko okukitegeera. Omusajja waba yeemazisa akozesa amaanyi mangi nti bw'okwata omukono gwo n'okwata akasolo kwe bati tokaweeweeta buweeweesi bw'oti okufuna ekyo ky'oba oyagala okanyweza. Kati bw'okanyweza kitegeeza okagrippinga ate n'okatikako pressure n'otandika okukakuuba okuba ng'ogenda kumala. Kati ebiseera ebisinga abasajja abamu omusolo ogwo buli bw'ogukola bw'otyo guluzinga sensitivity. Kati okubeera ati wali eri bagukwata olina gukolako obukozi bw'oti kuweeweeta muweeweete mu normal circumstances oweeweetako muweeweete n'obeera ng'obwagazi bujja n'obeera ng'otuuka ku ntikko mu bwangu ddala. Naye ate bw'obanga kati wagumanyiiza nti ogukwasa maanyi n'okuuta bw'oyingira mu mmana y'omukyala nga bwe wandibadde oyingirayo n'olwakuweeweeta buweeweesi n'ebisenge by'emmana n'omala kigenda kukaluubiriza. Oba oyagala ekintu ekikugrippinga oba ekikwata omukira n'owulira nti bagukutte kati n'otandika okupampingayo ng'owulira ogusikayo bw'oguzzaayo awo eyo friction gy'oba weetaaga oba eyo stimulation gy'oba weetaaga. Kati bw'ogenda mu mukyala of course you know how it is ate oluusi omukyala mugazi olina kubeera nga omuzina mu bisenge ate kati omuzina mu kisenge kitegeeza omukira sayidi eno tebagukutte wano wokka wewawulikika kigenda kukuleetera okubeera ng'owulira kiri ky'oyagala ekirina okutuusa ku ntikko tokifuna. What do you get? Oba ki ekibeerawo togenda kumala mangu. Oluusi n'omukira gutuuka ne guluzinga sensitivity nga n'oba ozina omuntu tegulina like sensitivity gulinga ogwanaabingi oba gulinga nti gwafa obuswaka ngambe sigambe nti guba gwafa obuswaka naye sensitivity eba yaggwawo nti bw'oba ng'ozina olwawo okumala kubanga wamanyiira kiri nti olina kukwata n'angalo n'ogunyiga jugu n'ogunyenyanyenya n'obeera ng'okola ki ng'omala. Kati ekyo nakyo kiyinza okwaffectinga omusajja oba kiyinza okubeera emu ku nsonga eziyinza okuleetera abasajja okubeera ng'ozina emmana nga togwa. Kati ate ggwe amala amangu naawe okwemazisa kusobola okukukyankalanyiza oba okwemazisa kusobola okubeera nga kukuyingiriramu weewano. Kati ate erenge mu ndala oba mu ngeri endala oba mu bufu bwe bumu obwo omusajja era asobola okubeera affected mu mbeera y'okubeera nti omala mangu. Lwaki ogenda kubeera omala mangu? Si kuba nti sensitivity eba yeeyongedde ku mukira no. Wabula ate gwe kiyinza okuleetera amangu obwongo bwo. Omanyi omusajja oba ebintu by'okwezina si musajja si mukazi like bikombayiningibwa ebintu bingi. Obwagazi like participation y'obwongo n'ebisigadde. Kati obwongo bwo nabagamba nti obwongo bwaffe tebwawula muntu yeemazisa na muntu ali mu kuzina mmana. Bw'obanga obwongo bwo wabumanyiza dakiika 2 kitegeeza mu mmana ogenda malamu eddakiika mmeka 2. Kati ate bw'osanga omusajja ng'obwongo bwo yeesibwako so banga tebukwata awo beeba abazina kitegeeza ye bw'aba akuzina takufiiringa kubanga ye kyanoonya oba ekimutuusa ku ntikko tekiri mu bwongo kiri walala. Nti olina kubanga bamukutte ye reaction gy'alina okufuna yanjawulo kono gy'alina okufuna onagenda okumala amangu. Onagenda okumala amangu ekintu akiroboozaako bulobooza n'agira n'abeera ng'asammula mu ddakiika 2 oba 3. Naye ate ggwe
omuntu alwa mu mmana naddala nga like obuzibu buva kuba nti obadde weemazisa obeera ng'omusajja azina emmana nga tali mu kifo ekyo nti obwongo obutambuza akakodya kona bagamba kageze like tukalagirira abasajja abamala amangu obwongo abutambuza n'abujja mu kifo mwali nti ndi wano ndizina mmana naye nga tebuli awo buli mu capati ze yalekedde omwana n'ayonoona engano eyafudde jjo simanya piki baagikutte omwana gwe yagiwadde yatomedde ebyo byabeera alobooza kati n'alyoka akuzina nga tamala nti tali obwongo bwe tebuliiwo tali mu kifo ekyo ali walala ati omuntu bw'atyo ninza mugeraageranya bwentyo so okwemazisa kulina effects zaako bwewawo kulina ebirungi ebikulimu but tebisinga ate bibirinza kuvaamu naddala ng'ofuuse omuntu adipendinga ku kwemazisa nti kusobola okukwafekitinga ne kukwonoonera n'amaka n'otuuka ng'omukyala ne gw'omuzina tokyamuwulira tokyabinyumirwa olumala ng'ogenda mu kiyigo abamu kubaviiramu n'obwenzi n'abeera ng'ayagala experimenting kewala oba nga gamba oba mukyala wange mugazi nti oba ng'alowooza omukazi mugazi kyekimuviiriddeko okubeera nga tamala but omukyala ne bw'onaamusanga nga mufunda ng'omukira oguyingizayo gwonna ne bagukwata bwe bati jjukire mani tesobola gugulipinga nga ngalozo tesobola gukwata mukira negukwata negunyweza mpoziko nga bakumiima ate omukazi tasobola kumiima throughout nti amima omukira okuva we yatandise okuzinibwa paka gyagenda okoma nedda maaso zino buli bwozinyiga ennyo nazo zikoowa so tetuyinza zitekako pressure eyo kubanga ebinywa bye bivunaanyizibwa ku nsenge eyo toyinza biteekako pressure eyo n'olowooza nti ebintu bigenda kubeera nga bitambula nga bw'obibala nedda mukwano kitegeeza bijja kumala like ebinywa bigenda mala bikoowa era nga tukyasobola dde okusika amagulu gano oba okubeera ng'owulira bulungi nga bakuzina tyasobola kugumiimako kaseera katini nnyo just kuweerya essanyu nti emmana ne bw'eba nfunda etya pressure gwe gyoyagala ba exertinge ku mukira gwo oba pressure gyoyagala bateekeko oba amaanyi goyagala bateeke ku mukira tebasobola gateekako gwe wekka asobola okikola kitegeeza ogenda ku nziko ogenze mu kiyigo weekuube weemazise mbaagala nnyo bantu bange mubeere bulungi omukama abankuumire temujjanga okwo temwerabira ku subscribinga ku likinga no commentinga aba sharing mukola kyattendo aba commentinga mukola kyattendo temwerabira tubeera ne lives zaffe ku makya saawa z'emisana n'ekiro ey'ekiro yo ebeerayo Monday paka Friday then emisana sometimes ebeerayo oluusi tebeerayo mubeere bulungi omukama abankuumire abampeera ebirungi mweraba pozi n'ekirala tuyina app yaffe eri ku Play Store abagiyita Senga Face 256 osobola ogenda n'ogidownloadinga n'obeera ng'osangayo waka waffe ne tubeera ne TikTok account yaffe naye n'erinnya Senga Face 256 osobola ogenda n'ogifollowinga n'obeera nga neeyo gy'oli kuba nayo tusharingayo waka ate oluusi gwe siteeka eno sometimes muteekeyo ne simuteeka eno sometimes so ayijja go through so osobola ogendayo n'obeera ng'okwasaganyizaayo oba ng'otuwa kafolo nakyo kiba kitukolera mubeera bulungi mweraba